kati esigadde emyezi 3 gyokka omwaka gw'ebyensimbi omujja 2026-2027 gutandike, wabula NTV eriko ebyama byesomodde nga bino bye bimu ku biteeso gavumenti byesuubira okukola mu nsoloza y'emisolo okusobola okutumbula ebyenfuna by'eggwanga. Butto ebikozesebwa mu kuzimba nga seminti n'ebirala ebigenderako, amafuta, sukaali, ensimbi eziwozebwa ku bakozi abasasulwa omusaala, abasonjola obuguzi bw'ettaka, okukyusa obwannannyini ku mmotoka ne pikipiki sako n'ebintu ebirala bye bimu ku ebyo gavumenti byesuubira okwongerako emisolo. Singa ebiteeso bino binaaba biyiseemu, gavumenti esuubira okukola enkyukakyuka mu mpooza ejjibwa ku bakozi abasasulwa omusaala okusinziira ku nnyingiza yaabwe eyitibwa pay as you earn. Okugeza abakozi abafuna omusaala oguli wansi. Naye nga bannaye muli mutya kansubire muli bulungi obulamu bugamba ki? So bino tutunuulire ensonga za gundi za gavumenti n'emisolo gye basuubira okuleeta. Government, these are proposals ezisuubira okujja mu budget egenda okuddako ey'omwaka guno n'ogujja. Naye nga yes, proposals zino zikolebwa oba government budget eno ekolebwa. Naye nze njagala kwebuuza, like to be honest, gavumenti oba abantu mwe ba government employees ne ba member of parliament ne baani abakola bino ebintu mulowoozaako ku bantu? Do you ever be there and think about the people? Okuwayo ekyo ekyetaagisa ate okusinga atalina okumuggyako ekingi n'asigalira ddala nga takola ki, nga talina. Ogeza omuntu afuna miliyoni 10 omwezi, ojja kusanga nti asobola okwaffordinga okwebaka, asobola okwaffordinga okulya, asobola okwaffordinga amafuta n'ebirala ebyokwekulaakulanya. So nga newonoomuggyako kino ky'omuggyeko era ajja kusigala nga obulamu butambula nga bwebadde butambula. Ekitali nnyo ku muntu mwavu nti wabula ono ebirowoozo bye tebyawukanye n'eby'omubaka wa Kasanda South Patrick Nsamba nga bagamba nti gavumenti kyekola kikyamu obunafu bwayo obutagisobozesa kugaziya muwendo gw'abasasula emisolo nga beesigamye ku nnyingiza yaabwe okubuteeka ku batono beerina nga buli lwefuna obwetaavu bwa ssente ate akazito ekateeka ku bano. Tulina kampani nnyingi ojjagenda nga mu industrial area nga kampani nnyingi osanga omuntu nga bamuwa emitwalo nga 8 omwezi naye nga bagimuwa mu cash, so nga tasasula NSSF, tasasula pay as you earn. So wowe omuntu sente mu cash tolekaawo mukululo ogwo gulaga nti ne URA wanajja okubalirira, tewabaawo mukululo ogenda kulaga nti kampani eno erina abakozi naye abakozi bano tebasasula pay as you earn. So katulina abantu we bati aba operatingira mu informality nga badojinga omusolo, kati ate ffe abatini abali mu formal sector ne tuba nga tukisasulira nga tulinga abasasulira ebibonerezo by'abali. Kati ezo missed opportunities abanene obutasasula musolo, informal sector obutasasula musolo kyekimu ku bizibu bye tukola ki bye tuyina. Nze nva Kasanda tufulumya golodi naye abafulumya golodi bonna tebasasula musolo. Lwaki? Sector bagireka ngeri disorganized on purpose. Kubanga abagenda okusimayo golodi baana ba mu nnyumba. Kakati we wali badojja billions and billions of money tozijjeewo. Mu birala ebigenda okwongerwako omusolo ge mafuta aga petulooli ne dizero nga ku buli liita gavumenti esuubira okwongerako omusolo gwa siringi 2 okuva ku siringi 10 ezibadde ziggyibwa ku buli liita, nga mu kino gavumenti eruubirira kukendeeza ku muwendo gw'abantu abagakozesa okusobola okukuuma obutonde, abantu basobole okudda ku nkola endala ezitataataaganya butonde n'okusitula ebyenfuna. Ko si kibi kusasula misolo, kirungi nnyo kubanga kye kikuza ensi. Naye emisolo to what extent wemba mugirowoozaako? Then are they inclusive? Are they inclusive? Katutunulire bamemba ba parliament mu ggwanga bali ya 2021-2026 yali 555 Stegera 555 members of parliament or representatives mu parliament. Bana abantu omusaala gwe bafuna n'ensako zaabwe na biki allowance mpitirivu. N'ekyo si kyekikulu, tunuire ku nnamba yokka obungi obweriko, kubanga kati ennamba ennene eri mu parliament abagifacilitating okubeerawo bantu oba omusolo gwa abantu gwe bawaayo. Katugema mu 2026
elections ezibaddewo. Elections ezibaddewo sente ze mwaspendinga mu elections mu campaign na muki sente zokka ze mwaspendinga ze mwagendanga mugaba ze mwakolanga ki byonna zi billions and billions of money trillions gundi ne speaker yazogerako ne deputy speaker yazogerako Tayeebwa n'agamba nti kijja kityo kuba nti abantu just mu primaries na mukiba spendinga zi billions and trillions of shillings okuba nti just mu primaries then ne mugenda mu campaign. Zino sente zonna zonna ezayinga zispendingibwa sente z'abantu za muwa musolo ze mwajjangayo ne muspending. Sente ze mwajjanga mugabira abantu nga mubawayo bwe mubawadde tezaali mbi. However, those are not the things ebyali biteekeddwa basupportinga. Balina kutunuulira policies ezigenda okujja zigenda faanana zitya. Kubanga buli sente ze tumutuwa ze mukwata nti mubawadde emitwalo 23 this same money mugenda kuddamu mujje munyigirize abantu kuzibajjamu ate era muzitwale. Kati tuve ku ekyo enamba ya members of parliament lwaki temugitunuulirako member of parliament nga bangi. Why don't you look into that avenue? Because eyambako kati recently proposal eri mu kujja okuwa ba member of parliament sente that startup gye babawa eggula emmotoka na biki nawulira bagenda nazongeza olio bazaali mu milioni 2 plus I think oba bya 3 ku luno bagambye 315 315 millions Uganda shillings ze mugendo okwesa buli omu each member of parliament. Kati katukoyese namba ya parliament ya 2021-2026 eyali 555 tugimultiplying ne 315 tufuna sente meka. Member of parliament nga wakayingira mu parliament woti zogendo soko okufuna ezigendo okuwa okwenaazaako ennaku oba okweyozaako ennaku bw'ozi multiplying ne number of members of parliament abaali mu 2021-2026 gye tugenda okweyeza because mwene eddako basobola okuba nti beeyongeddemuko kuba waliwo constituency endala ze bakuliyetingawo. Kitegeeza buli bwe bazigatta zonna ba member of parliament abali mu ggwanga oba bali mu Uganda bagenda spendinga billions 174 billions 825 millions Uganda shillings. Ezo sente ze mugendo spendinga just nga member of parliament bakayingira bwe bati tebalina mulimu gwe bakoze just kwenaazaako nnaku. Ezo sente zaani z'abawi ba musolo. Omusolo guno gwe muyinkurizinga gwe mugezaako okukamula mu bantu. Omusolo si gubi, by the way si mubi okusasula because people are not complaining ku musolo naye muzikozesa ki? Ate nga at the end ffe mutulaga nti eggwanga liina sente mpitirivu bwe ziti eziba zisigala nga zikola ki? Nga zigenda. Then tonnatunulira sente ze bafuna because of course n'ennamba yennyini nnene. These things you don't look into them bwe muba mu structuring ngeri ki gye mugenda okugyamu omusolo. Katunuulira abantu babadde mu mbeera muli mu bagoba mu kibuga mubagoba ku street abadde bafuna obusente obutono tetuganye kyemukola kituufu kubanga abantu abatambuddeko nakiba bamanyi kyemukola nti yes it is necessary. However waliwo gundi muyina okulyetingawo embeera ludda we bagenda okuba nti bakolera ekibabeeza abayitirivu mu kibuga kubanga ne population yaabwe nnene naye ebizimbe ebiri mu kibuga bibamala okuba nti bonna basobola okubeeramu if at all bonna basalawo okuyingira ekibuga basobole okuba nti bayingira mu bizimbe. Of course no. Ne wabbali w'ebibuga wonna nabo bagenda bakola ki? They are doing the same thing. Ze nali manyi kigenda ku stoppinga mu ki? Mu tawuni wokka mu Kampala.
yes katugaye ne cities endala kisobola obeerako mu Kampala ne kibeerako ko mu Fort Mbarara mu cities in the city centers naye even outskirts oba outside city centers nawo bakikola. So naye bano be bantu abakola ki pulaani nze kyendaba pulaani yakubasindikiriza kuba nti musobola okuba nga muyingira mu bizimbe oba sekyo naye oba wabweru eno temutundira ku nguudo musobola okubeera nga mugenda mu buduuka oba obuyumba obubeerawo awo mube nga mutundira omwo. Kiba kigenda kuyambako gavumenti okuba nti buli ali mu kaduuka omwo emuggyako omusolo. Kitegeeza olede bano abantu mulimu bapushinga kubayingiza muli mubaggyeko omusolo. Naye gwe njagala oyimagininga omuntu afuna emitwalo 40 mu gumu ng'omuggyako 20%. Are you encouraging development or encouraging abantu bano okuba nti growth esigala egenda mu maaso oba ogezaako kusigala nti basigala mu mbeera eyo omuntu afuna emitwalo 40 mu gumu bw'omuggyako 20% ya taxi katugambe pay as you earn ngeri 20% obeera omuggyeko emitwalo 8,200 emitwalo 8,200 ku muntu afuna emitwalo 40 mu gumu asigaza sente mmeka? To be honest. Okay, tuve ku ekyo tugende minimum wage. Minimum wage yakoma okubeera looked into in 1984 ng'era mbukalinga nusu kakaaga omuntu kategeddwa okufuna every month. Yagenda omumalirizibwa nakoma okuddamu ogiwulirako oba ogimanyaako ng'eri ku mitwalo 13. Emitwalo 13 kitegeeza omuntu buli lunaku aba afuna sente mmeka? Senga aba afuna emitwalo 13 buli mwezi bafuna 10,000 point something 12,000 ko 2,300. Like to be honest, ate nga factories empitirivu mu ggwanga omwo empitirivu ng'abantu zibasasula 5,000, 4,000, 6,000, 7,000, 8,000 ekinene nnyo mutwalo nga zino ze sente zikola ki abantu ze bafuna. Abantu bwe bati tebasobola kwejja mu mbeera gye balimu, tebasobola kwejja mu mbeera ze balimu. Naye ng'ate lwaki? Kubanga of course government tefaayo kuba protectinga, kubanga bwe tugamba nti tulina unskilled labor, tulina semi-skilled labor ne tubeerako ne skilled labor, bano abantu sente bandibadde bafuna mmeka? Kubanga osanga n'omuntu nga musawo oba kingali skilled, tulina ba semi-skilled naye nga sente ze bafuna bali era mu mitwalo 5, mitwalo 4, mitwalo 4. Skilled labor ngali mu mitwalo 4. Bayo okumanya gundi abantu abafuna above 1M mu Uganda nti bali 1%. Simanyi oba kati ya increasinga. Mu ggwanga lyaffe wano Uganda omuntu asinga okufuna sente abali above 1M nga bali 1% or 1 point something ku the working population. Do we look into these things? 3,315 siba kugibwako misolo ate abasukka emitwalo 3,315 okutuuka ku mitwalo 41 bakugibwako ebitundu 2 ku buli 100. Abo basusse emitwalo 41 okutuuka ku mitwalo 48,15 bakugibwako ebitundu 25 ku buli 100. Ate ne bwana basusseewo okuva ku mitwalo 48,15 okutuuka ku bukadde 10 bakugibwako ebitundu 3 ku buli 100. Kati abasusse wano okuva ku bukadde 10 n'okweyongerayo waggulu bakugibwako ebitundu 40 ku buli 100. Kati bwe watabawo kikyuka abakozi abasasulwa emisaala gavumenti esuubira okubakonjobolako ssente eziri eyo mu buwumbi 96. Kubanga twagala tutunuulire amazima if at all budget eyo nga bwe babipropose nga bwe bigenda okubeera. Ffe kye twandibadde tulowooza nti gavumenti ekituufu nga yeetaaga ssente biki bye yandibadde ekola? Ssente yandibadde erowooza nnyo okuriducinga ku bintu ebitwala nnyo ssente.
obuli bw'enguzi biki neteekawo embeera yonna mu bantu abali enguzi nga ssente ezo zikola ki zibeerawo because gyezikoma okuba nti zifuluma gavumenti gyekoma okuba nti teyina ki ssente zimala esobola okugireetera okuraninga ate bwe bateyina ssente zimala baba bagenda kukwata ssente nga bazijja mu bantu. They will of course increase the taxes. And the failures even to increase the tax base. Nti abantu benkana wabo abasobola okuwa omusolo. Tax base nze ndowooza mulimu kikolako era nze kino ekintu ky'okuba nti mugoba abantu ku street kisi kitunuire on the other side mbu mwagala cleaninga city biki mwagala musolo. That is the right thing. Mwagala musolo kubanga abantu gye banaako mu kubeera nga bali mu bizimbe mujja kujja mu basolo okubanga baregisteringa. Bwe baregisteringa mugenda kubanga mubajjangako omusolo. It's not bad. However, omusolo oguvaayo gukola mulimo ki? These are things that have to be looked into. Wano abantu balinga basanyuka nga basanyuka nti gavumenti ebawa ssente protecting the gains, which is not bad. We have protected the gains. Naye balinga basanyuka nti teri gavumenti ekuwa ssente ng'eno nti gavumenti yaffe ye Uganda yokka yesobodde okuba nti esobola okubawa ssente hard cash. No, tewali gavumenti egaba ssente bwetyo ku bwereere era neeno tekikolangako. You can only realize this nga financial year nga batandise okuteeka nga budget ezze. That's when you realize nti amazima amatuufu gavumenti tegaba ssente wabula ekikozesanga kuwangula mitima gyammwe kulowooza nti ebafaako naye abo babeera balowooleze wala oba bagezaako okuanalyzinga ebintu ebyo they understand nti gavumenti terina ssente zegenda kugyeyagala bwagazi kuwa bweti buli gizeekuwa ekuwa ku zizo of which erina okuddamu ezikime muggwe. Buli ssente zeekuwa ekuwa ku zizo of which erina okukomawo ezikime muggwe. The better you understand this okoma okwewaanawaana but abantu mubakolere ku bintu ebibagasa mubalowoozeeko bamemba parliament mutuule mulowoleze nga ku bantu bamwe babadde batyo obulungi. Wano Luzi yabagamba mubeere think tank naye manyi oba muli ki. Have to think about people because to be honest omuntu afuna emitwalo 40 omuggyako otya omusolo ogwa 20%, omulala n'omuggyako 25%. Anyway, thanks for watching, thanks for subscribing, and please continue doing so. Subscribe on my YouTube channel. Banaye, yes, tulyoke tulaba abagendo abongeza abantu emisolo naye nga tebasobodde kulaba bo bafuna ssente era ssente ezo ze bafuna tusobola tutya okuinkurizinga engeri gye bafunamu ssente so that naffe omusolo gwe tufuna ogwo ate tugugoberera ne tumanya ebituufu bye gukola. Abantu ne baba basanyufu nga nammwe muli basanyufu. Si kubeerawo nga mulowooleza mbuto zammwe zokka. You're too much. You guys are too much. You're only thinking about your stomachs. Mulowooleza mbuto zammwe zokka temwagala kumanya ebikwatagana n'abantu. How they suffer to live